Yes, bamaze okunregisteringa. I'm fully registered Ugandan community in UAE. Ndi member kati. Now ayagala okujja. Ngenda kubuuza obubuuzo bubiri busatu. Omanye ddi lwojja, weetaagisa ki, ojje ng'oli well prepared. Nyako. No Uganda ajjina ki ng'ayagala okuregisteringa? Yeetaagisa email ye. Email? Na phone number. Na phone number. Byokka. Na kuba muna Uganda. Yes. All right. Na kitwala budde ki okuregisteringa? Kimutwalira saawa namba lunaku lulamba? No, just like 2 minutes. 2 minutes oba omaliriza? Yeah. Teyeetaagisa sente zonna? I know. It's for free. It's for free. Mukola ddi? Mugulawo saawa meka wano? Offices zigulawo kutandika ku ssaawa 4:30 ez'okumakya paka ssaawa 2 ez'ekiro. 4:30 paka ssaawa 2 ez'ekiro. Yeah, from Monday to Friday, then Saturday kuva ssaawa 4:30 ez'okumakya paka ssaawa 9 ez'emisana. Yes, ndowooza ensonga muziwulidde. Nze maze okuregisteringa one before and after. Office number 114. 114. Yeah. Your office number? Yes. All right. Ndowooza ensonga muziwulidde. Tweyanze. Guys. Yes, tubaniriza ku Robin Media. Olunaku lwaleero mpitiddeko wano ku office za UCU. Obande wandiise Ugandan community in Dubai. Yes. Nga nkyazizza omwami gwe bayita Emma Visa. Yes. Lwaki wetuma Emma Visa? Not Emma Visa. Emma Visa guy. Emma Visa guy. Yes. So you wanted to attract the attention of the... You normally, for marketing, kiba kirungi no identifying n'ekintu ky'okola. Okay. Kuba weyingira mu kabox kange, oba wakuwa namba yange ne bagamba no Emma Visa guy. It automatically rings into your mind to omuntu akola ki? Akola visa. Akola visa. All right. Naye nga ensonga ezitulese olwaleero nsonga ndala zikwatagana ku UCU nga bwe mbagambye. Yeah. Omukulu ono yeewangulidde ekifo. Yadde ng'ekifo kyewangulidde tekiriiko musaala. Yeah. Tuyinza okukonjulwaluetinga naye nga n'ogamba tekyetaagisa kubanga sigenda kufuna musaala. Kyetaagisa okukonjulwaluetinga? Well, of course omuntu yenna ali eyo ng'atulaba era nga ayina intentions ennungi eri okwegatta kw'abaana Uganda aba ayina okucongratulatinga because okuwa obuvunaanyizibwa okukulembera abalala ekintu si kyangu, so why not? Yeah. All right. Kakati nga tetunnagenda mu nsonga ezo, twagadde otubuulireko ekibiina kitambula kitya kubanga kati position gye baakuwadde sooka ojanjulira abantu then otubuulire n'ekibiina kitambula kitya so far. Thank you so much. Bambita Emmanuel Oere, manya gange. Most of you guys know me as Emma Visa guy. I'm the CEO of Before and After Tourism, this very company Wetuli, and apparently I'm the chairperson wa UCU interim. Interim wakaseera era oli eyo nga weegomba okubeera mu kiti ekintu tuli kuteekateeka such that mu December tukiveemu abalala bajje bakitwale maaso. All right, twali wano nasemba okubeera wano nga tunoonya omwana agenda okukola ku desk ya UCU. Yes, please. Naye bwe mwamala okumulonda temwamutwanjulira ku page zammwe eza TikTok, simanyi oba ku website gyali. Lwaki temuuvaayo ne mucommunicating nga mubaako achievement yonna gye mutuuseeko? Well, tuyina departments za njawulo. Tuyina media team ne tubeera ne administrative unit which is under the secretariat. So waliwo ebintu ebimu tutayina teeka eyo. For example, we tuba tufunye omwana, first of all abantu abajja mu office bajja ne bamulaba era waali akola receiving abantu, registering complaints z'abantu, ayina database y'abantu. So we don't necessarily need okumuteeka ku media mpono gwe tufunye ono, no. Office weeri omwana waali, that's the most important thing. Naye nga other departments they are working okulaba nti bakola sensitization kuba akaseera ekintu ekisinga okubeera ekikulu right now is sensitization, okubeera nti tumanyika tugamba abantu lwaki weetuli era lwaki twetaaga okwegatta kyekisinga okubeera ekikulu right now. Oyogedde ku sensitization and marketing kankitwalira wamu. Yes, please. Bw'otunuulira social media handles zammwe you take almost like I don't know how long nga temulina kye mupostinzeeyo. Bw'otunuulira omuntu avunaanyizibwa ku media team
talina wantu wonna we yali alabikiddeko ku mukolo gwammwe gwonna ogwa UCU ng'ate oyogedde ku marketing. Kati owa media mwamulonda kukola ki? Weewaawo ekibiina tekinnaweza na mwezi gumu. So wojjukira engeri gye twatandikamu, we are the most organized association wano mu UAE. Nti tulina committee abantu 44 and every department is physically working. Okubeera nti tubadde tupostinga tubaddemu field kitegeera. Tubadde ne activities, for example tulina abaana betwazzaayo whereby every time we tuba tufunye omukisa gw'okubeera nti twogerako eri abantu tukolayo ka video ne tu updating abantu. Naye ate sensitization can be done in different ways. Gwe Mr. Rovin ofaayo nnyo okulaba nti Abannayuganda obateeka ababeere updated ku nsonga z'enjawulo. So wojja nga ku before and after tourism n'ogamba tugenda ku meetinga the new chairperson interim, abantu nabeera nga batulaba ne balaba videos ku YouTube, ku TikTok. That sensitization is even much better than eyaffe gye tuba tufulumiza, because eyiyo eyinza okuba nga terinaako kyekubirira ng'eri open. It's open to criticism and everything. Fe tuba tutadde tubeera careful ne tuba tugikolako kitegeera ready to be consumed. Kati gwe ojja n'obeera ng'otujjako interview oba n'oyagala otwebuuzako ekintu kyonna. It is sensitization, and everyone bamemba ba UCU bonna kibakakatako from the chairperson to the last person in the executive committee okubeera nti waba ataddeyo video yonna oba ayina ka live abeere ng'ayogera ku UCU kuba bonna bamanyi omuloma gwe tuliko. Nandiroozezza nti omuvubuka gwe bayita UG Mike Media si yakulira media? Yes please. Eya UCU ye yandibadde asinga okubeera mu kutambuza ensonga zino okuzibuulira abantu, naye sirina lunaku lwe mulaba ng'alina byayogera ku UCU. Katugeze nga twafunye spokesperson naye nga gwe mutadde, sirina we nali mulabidde. Tusimanyi basimu followings ku TikTok ye, naye nandisuubire nti yandibadde abiteeka ku yino eya UCU. Lwaki takikola? Okay, first of all, Mr. Rovin, okutegeeza association ya UCU nga we nakunnyonnyodde tennaweza wadde mwezi gumu. Tulina ebintu bye tuli kuteekateeka. Twagala tubeere nga tuli registered mu ttongole mu UAE. Tubeere nga ekintu kyonna kye tufulumya out there tekizza muzigo mu ngeri emu oba endala. Okay. Because woba operatinga mu ensi teringa Uganda nti ozuukuka n'ekirowoozo kyo n'okikuba abantu n'otandika obbajjako ssente n'otandika promisinga. No, wano ebintu bikolebwa mu mateeka. Kyova olaba twakenneezaamuuko ku bintu ebimu naye ate mwattu ekibiina kikola kitambulira ddala. Awo neyo ensonga ngitegedde ewulikika kubanga muno oyinza okugwa mu nsobi ogenda okulaba ng'ate bizizza omuliro. Bakubuuza license ya social media eriwa nga togirina kitegedde. So ebintu ebyo tubitunuulira tubyegendereza. Okay. Yes. All right. So far, ekibiina kitambula kiti abantu bali ba registering? Yes, we are having around, the last time I checked was 1,970 members. Okay. We are clocking to 2,000 people, which is amazing, honestly. Because newe twachalirako consulate was very impressed nti Abannayuganda bavuddeyo okwekolamu omulimu nga bali organized, bali wamu. Kuba association ezibaddewo ntono nnyo ezina office w'osobola okugenda n'osangayo abantu nga batudde nga tezituuka na mu bantu. Yes. So twekozemu omulimu era nkubira omulanga Bannayuganda mwonna abali eyo, obanga olina obusobozi please come join us, because apparently tugenda kuba tu updating mu social media zaffe. We have a vacancy of the vice chairperson. Okay. No manyi nti I've been the vice chairperson, kati chairperson yavuddeko by the constitution gye tulina, automatically become the chairperson. So tulina vacancy obanga oli knowledgeable ng'oli ready okuweereza Abannayuganda bannaffe abali mu UAE, ng'oli mukyala, you're most welcome. Oba oli mwami, but of course we prefer okubeera n'omukyala because tulina okubeera ne gender balance. Yes, okubeera nti ekibiina tukitwala mu maaso. Okuva olunaku olwo mwaggulawo office wano ku before and after, waliwo okweyongerako mu kibiina oba abantu beeyongedde okujja oba abantu beeyongedde okuregisteringa bo abantu bajja wano? Yes, abantu tubafunidde ddala Mr. Rovin. Abaana bali mu construction, abaana aba domestic workers. Actually kimpadde ekyokuyiga nti association eno tetugenda gikulembeza nnyo omuntu kyali badde asuubira nti omanyi abantu one of our founders kati nga Don Billy, our former vice president, babadde nnyo nga bayamba nti
babadde bafuna abaana abalina ebizibu, for example omwana afiiriddwa oba afudde nga tebalina obusobozi bw'okuzzayo omulambo ne bacontributing okitegeera association tandikira ku gundi kwogwo omusingi. Naye ate nze kyenzikirizamu era kyendaba what I envision is that twagala tukola association away from that tulabe nti tugeza tusobola okubeera nti twongera ku bulamu bw'omunauganda batya nti wobanga okola mu company ya construction for example